naye nga nze nzikiriza nti Katonda awonya endwadde abasawo ze batasobola. Bw'aba tasobola kuwonya sirimu then Katonda kyoyo nga yasobola bino senyiga musujja mutwe. Nze ndowooza nti Katonda wa Bayibuli bwe yazuukiza Laazaalo we yafa n'azuukira entaana n'emusesema bw'omukkiriza asobola okukolera ekintu kyonna wansi w'enjuba. Tukoma okulaba MC Cuts nga batugamba ali muri habu naye awalampye ebisenge ayagala kutoloka mu ddwaliro then finally nti atali mu kanisa wa Musumba Bugembe. Atuuka atya mu kanisa? Yajja naffe era yatwewuunyisa. Twali awo ngazze kisooka nasoma naye. Nasoma naye edda ku Highway College Makerere. Kakati bwajja ng'ayika omusaayi atuluka ne tumutwala mu ddwaliro ne tumunyiga ebiwundu ne bamulongoosa ne tugenda naye waka. Kati awo ne nnoonya maama we ne nnoonya ba DJ Mase. Kale okusooka waliwo akaliwo yagenda n'alikodinga akantu ng'ayombesa banne naye ndoza yali tali bulungi. Bamuliddemu olukwe n'omukyogenda biki ebyo ye ekyogenda mu ddwaliro teyakirabako nga ddwaliro yalabanga ng'ekkomera engeri oba gye baleeta poliisi biki ebyo nga bamutwala. Okay, buterevu nkyakuweereza nga tusinziira eno Mende ku ssomero eppya eddungi ennyo erirabika obulungi omusumba lyawadde obudde lyataddemu ssente okulaba nti aliteeka ku mutindo guno gwe liriko era akaseera kano negatiddwako omusumba Mukama yeebazibwe. Kamaffe yeebazibwe nnyo. Obulamu bugamba ki musumba? Ndi bulungi ddala. Weebala amakula gano g'otutuusiza ku Bannayuganda. Wange lwakuwaana nze naye nga tukola ne bannange bangi lwakuba nti nze feesi yaabwe. Musumba ekirowoozo kino ekyegamba nti gwe kookola essomero kubanga tulabye abantu bangi nnyo bafuna ebifo eby'amaanyi mu ggwanga muno abantu bakola emirimu gy'okola obuweereza bw'okola naye nga abamu oluusi tulaba ebbanga litambula nga tebatuuse ku kino gwe ki ekyakusikiriza? Bravo. Baatugoba nnyo mu school fees twakaaba nnyo. Nakola ebigezo siikole nakola siikole Mukama nyamba gende wa anti anko kojja senga so kati okulabirira bamulekwa okuba naffe baatugoba nnyo kati bano bamulekwa betulabirira tubadde tusasula ssente mu masomero empitirivu so ninga katukole eryaffe mpola mpola ewamwe wasinga watali wammwe ate Mukama n'atuyamba ligenda kuba lya mutindo ddala. Waka tulina eddwaliro awo Mende tulina orphanage abaana betulabirira be basudde tulinawo ne church kubanga ekifo ekyo kyalimu amasabo mangi Mende wakisaawo ne tusalawo tuteekewo church era tugiyita Mase Church kati Masoko gye twatadde Mase School. Actually katulina abiri tulina ne Wakiso International School awo then katulina ne Mase kati no liri international and local. Siri abamulekwa lyaba na Uganda bonna baana basomera ddala kati liwezezza omwaka leero. Okay, so byesomero tugenda kuba twogerako ne Apostle ajja kuba atwongera mu nteekateeka tubulire nga bwe ligenda okuba nga litambula. Then Musumba bingi nnyo bitambula naye ng'okusookera ddala njagala okumanya ku nnaku zinaana eziri mu kyaki kati sokozi buli ku Munnayuganda. Nganda yambuza ku nnaku ano wa TV. Just omwaka bwe gutandika ojjangako ensigo. Ensigo ntegeeza omwaka nga gutandika okusiibako. Kalube lunaku lumu oba bbiri oba osoma ddiini ki oba osoma ddiini ki okusiiba kye kitala ekisinga amaanyi mu nsi ey'omwoyo. So kati waffe twajjako ana gye ngambye ensigo anti omulimi bw'akwata ebijanjaalo bw'anaafuna amaleba abiri atoolako ensigo eya sizoni ejja. Kaakati omwaka nga gutandika kati nansana tugembe twasula ffenna twaliyo abantu kumpi emitwalo 3-4. Kaakati ogwo abo bonna nabasaba nti funayo olunaku lumu 2-3 osiibekoko. Okusiiba kyakulwanisa kikulu nnyo nnyo mu nsi ey'omwoyo. N'abasiraamu bakimanyi. Naye ffe tusaba mu linnya lya Yesu osiibekoko omwaka oguwonge eri Katonda. So ze ennaku ana z'olaba ku kyaki buli lwaggula abantu bava ku mirimu bajja ne basabako. Tuli mu kutoolako ku nnaku 365 tuddeko ana. Kusaba n'okusiiba. Kusaba n'okusiiba. Mu kusaba n'okusiiba kuno Musumba mwe mwajjidde MC Cuts. Tukoma okulaba MC Cuts nga batugamba ali muri habu naye awalampye ebisenge ayagala kutoloka mu ddwaliro then finally nti atali mu kanisa wa Musumba Bugembe. Atuuka atya mu kanisa? Yajja naffe era yatwewuunyisa.
twali awo ngazze kisooka nasoma naye nasoma naye edda ku Highway College Makerere. Kakati bwajja ng'ayika omusaayi atuluka ne tumutwala mu ddwaliro ne tumunyiga ebiwundu ne bamulongoosa ne tugenda naye waka. Kati awo ne nnoonya maama we ne nnoonya ba DJ Mase. Kale okusooka waliwo akaliwo yagenda na recording akantu ng'ayombesa banne naye ndoza yali tali bulungi. Bamuliddemu olukwe biki ebyo ye ekyogenda mu ddwaliro teyakirabako nga ddwaliro yalabanga ng'ekkomera engeri oba gye baleeta poliisi biki ebyo nga bamutwala psychologically teyakitegeera tawummula takola ki era buli kamera gye ndaba mbagamba nti mumusonyiwe si byonna byayogera nti mubitwale. Naye kati amire eddagala lye Supercharge gye yannyamba n'andaga abasawo be. Maama we n'ayongezayo tiketi, maama we abeera mu Amerika n'atuyambako ne tugenda mu ddwaliro. Fiye ayagala nnyo Fiye n'abaana be so ne Fiye n'amubeererawo. Nange ne mugamba nti bw'ona amira eddagala lyo nja kuba bulungi kuba obulwadde obumuluma ennaku zino bw'omira obulungi eddagala n'obumula owangaalira ddala n'aba accident basobola okulekawo. So mu mbeera y'emu Musumba waliwo ebadde biyitingana nga bagamba oba waliwo ekyogerwa nti kati asobola okwesonyiwa kamera. Ye ng'omwana akulidde mu kamera Musumba olaba kisoboka? Tasobola obulamu bwe. Kuba nalaba yewe n'abakunenya nti Musumba lwaki yamutadde mu kamera. Akasookako eyo yali nsobi era nagyenenya nga yakajja bw'ati. So twakapostinga tugenda okukajjayo nga abantu bakafunye dda. Twakajjayo after like 10 minutes. Endooza we yanyiriza banne. So era kubeegayira mwenna baddagama omusonyiwe manyi mumuyambye. Obulamu bwe ayagala abantu ba after 5. Obulamu bwe butambulira ku DJ Mase, DJ Roger, Dag. Abo basatu. Then awo nekuddako Fiye ne mukyala we. Mukyala we n'abaana. Kakati ne kuddako bafans ayagala nnyo bafans be. Naye so bwe twakajjaayo bambi ako tekanyuma kwegana Fiye tukwata mavumbavumba. Naye bwe twamala ne tukola akalala akak'ebibuuzo kubanga olwo baali bamujjanjabye ng'ase tolinze. One yali atolese butolesi mu kkomera. Kati nga famire ye munoonya, poliisi emunoonya, rehab emunoonya. Kakati bajje bangweko wano basasamaze church oba bajje wange tubeere nga abayina ki. So I wanted to ask questions. Ate he's a public figure. Nemekubanga Bugembe yamubbayo amukukusa. So that's why nakireka ne kibeera ku mpewo. Ate nomubuuzayo some questions. And so that police emanye nti aliwa pastor na buli amunoonya. Era awo nenfuna DJ Mase yanyamba nnyo okumbulira maama we baganda be biki. Naye tugenda okeranga ne maama we yakakuba kumpi calls nga 10 nga amunoonya. Maama we amubeereddewo nnyo amwagala. So essaawa eno aliriddawa era gwe akyaliwo? Anti kati nange enzunga. Kati njokera yeebaka leeti nnyo ate nange ate nenkeera kati mba simanyi yasuzeewa. Naye nga olumu asula waka olumu n'asula ewa maama we olumu n'asula ewa Fiye. Ye ne Fiye bakwatagana talina mulala mu nsi gw'ayagala. So naye ng'atera okunkubira nga nasuze eno. Muntu mukulu nga kyenga kisaagala kubeera nnyo mu kamera kati saali ate kuba simanyi na waali kati wano wennyini. Naye nga muwuliza. Okay, so Musumba kankubuuza okufa ku experience nti obaddeko naye. Alina ekintu ekyo yeemulugunya ennyo buli wajja mu kamera nti abantu bamutwala nti mulalu. To you gwe walaba ali mu state ki? You can't say nti mulalu. But you can't say nti ali 100% fine. But he will be. Singa amira eddagala lye n'arrestinga. Kubanga ne baganda ba after 5 mutwala mu rehab. Nga mwena mwali mbiraba. Buli mu yali akiraba nti yali nga tali bulungi. Kyolaba yabanga nga yampa ettaka awo ne mga alindako. Obutegeka nkwadde ettaka ekakirizimbako kyaki. Konse lindako. Era ne bonna byagabira ebintu gamba ne mulindeko no bitwala. So olaba nga teyali very fine. Ne mga soko ate bomugaga so he will be fine. Ongera omusabira. Simanyi bagenda kuba nange wiki, mwezi, mwaka oba lunaku Katonda yamanyi naye nga kyasinga okwetaaga saala kati yatandisa alina ekivulu ku boxing day ku Valentines. Obulamu bwe is a star, is a cameraman, he's alo mind yedduka nnyo so tosobola muteekaawo. Yati yankubidde essebo olina okujja mu kivulu konze banenga nnyina bingi. So mind ye bwetyo eri too busy naye mumusabire, he will be fine.
kasala ba mama we nalaba baganda be nakwezo yateeka ko after 5 n'atuula n'agamba ng'amize eddagala li n'agamba misinga gundi eyo sheeyo njagala olaba ajagala nnyo. Okay, musumba nga tuva mu nsonga za kati tusala tukomawo mu kanisa kino kya busumba eriyo gye tuyitireyo nga kigambibwa nti omuntu singa yeesanga alina akawuka ka sirimu asobola okujja mu kanisa wasaba ne kawona kiri kitya musumba? Abamu bawona abamu tebawona, Katonda yamanyi, naye nga nze nzikiriza nti Katonda awonya endwadde abasawo ze batasobola. Bw'aba tasobola kuwonya sirimu then Katonda kyoyo nga yasobola bino senyiga musujja mutwe. Nze ndowooza nti Katonda wa Bayibuli eyazuukiza Laazaalo eyafa n'azuukira entaana n'emusesema bw'omukkiriza asobola okukolera ekintu kyonna wansi w'enjuba. Sosobola okuyingira ekkanisa n'osaba nga tomeza eddagala? No. Anti abalokola abamu tebamira ddagala n'abasumba babaga atomera ddagala, naye omusumba yenna agambanga nti tomera ddagala. Mu dduka misinde tutunda na mabega aba mutemu kubanga n'eddagala eryo olaba nze wembamira kayembembera panado era nsaba kubanga eddagala siri eriwonya. Yesu Katonda yakola ki? Yawonya. Yesu yawonya. In the name of oli abeera ne mu ddwaliro weriri ne bamufulumiza mu kibokisi ng'ate abadde alimira buli kaseera. So Katonda yakola ki? Yawonya. Era ntera ogamba abantu nakikopa eyo nyina ttiimu gye ndimu eyaba I work with those people abaana abalina sirimu to be an inspiration. Nina wira omusomesa omu ng'abagamba mera eddagala ng'ewatali Katonda ate osabe ng'ewatali ddagala. So nze nzikiriza nti Katonda akola awonya endwadde ezaalima abasawo. Bw'aba tasobola then ekkanisa baziggalewo ne Bayibuli baziggyewo. Naye bw'abanga ddala gy'ali Katonda then asobola okuwonya omuntu ekirwadde kyonna kyaba alina. Tawonya bulwadde butono bwokka. Musumba 2 ono njagadde era nkubuuze nga yakatandika ennaku analuma tuzimalako tulina kye twali tuyita Celebrity Sunday 2020 kuba emyaka egiyisaawo tetumanyi kyabaawo kati 2020 tuyimiriddewa 2020 twadde natuddeko ne mwami John Segawa kyaki eyo laba tutuuse Kasolya twadde tugenda gikola netugamba omanyi katusooke tulabe batusobola ogisereka. So tuli awo wetufunira Kasolya oba mwaka oba mwezi nebwe nkafuna leero sebitesaana njikola kubanga njagala wagazibwe bulungi bajje nga abaserebu beeyagala kuba korona egenda kuba yanjawulo nnyo. So twagala tupozingemu sooke tunoonye ku ssente za Kasolya wetusaaka Kasolya wajja kuba at least nga waliwo space naye katujja kwenyiga nnyo twatuddewo ne tulambula ne tugamba manyi katugumemu katono. So kiyinza otwala emyezi ebirala 2 naye yabadde genda kubayo mu Feb. So it might happen later in the year or early 2021. So we want to right now ekinoma ke Kasolya kubanga kati wajja kwenyiga abantu bajja kwenyiga ate nga twagala nayogera ne ba Onyango nayogera ne basereba abamu Hollywood abalala Nollywood abamu no bonna abayimbi comedian bonna. We want them to have peace at church and twagala tutegeke bulungi. So nayogera ne John Segawa chairman waffe ne tukanya tulindemu katono naye nga myezi 7 8 9 10 enteekateeka tujja batuzitegeeza abantu abatusabire tufuna Akasolya kubanga tutuuse ku level esereka. Wetwogera ku kuzimba oba kyaliyo enteekateeka endala ze tulina okuyitamu okwenyigira mu kuzimba ekkanisa? Bannange oluggi luggule mutuwagire. Oluggi luggule mutuwagire nnyo bannange buli asobola okuzimba era neebaza. Olaba ne Pastor Bugembe yatuwayo $6,000,000. Dr. Serwadda juzi yatuweereza katipa ka seminti. Bantu bangi bazimbye abatuwagira ku social media. Mwenna mwebali nnyo aba worship house bennyini bo bambi bali mu kino ekiganiro nyini mufu yakwata ewawunye ndawaddeyo nnyo. So tukyetaagira ddala kuba church egenda kuba etuza abantu kandi badde kakaaga naye kati tugenda kuzimba 2,000 kati kino kye tuliko kino ekituze 2,000 kati kye tutuuse ku level esereka. So musumba wasabe sala luli twali ku concert yawo kuba neetonya
abantu bajja musumba yesaala ndoza jiwali tusalidde 2020 ono banange buli muntu yali mu nkuba eyo yatuzimbe mu concert simanyi wakwebaza nze ne Katonda ono asasula abaana be abansasulire olaba nze concert bwe najja kuyimba nali manyi waliwo abantu 3 maama nga wajjudde komite yategeka bajja ne bajja okumbulira report nga nze sagala nagiwulira nga ndi sure tewali nebanga pastor obogattagatta zonna nze tukweza nga tuzijjeeko twafisizawo obukadde 6 cash then n'abeeyama bwe banaabatuukiriza kumpi bukadde nga 10 naye 6 zo nga zifiseewo mu eyo concert abategeke bivulu mu kimanyi over 60 million ezaafikawo ng'ogyeko kumpi 100 million ezategeka mu concert eyatonyamu enkuba ekyo Katonda ndi mwebaza nti labwe mulaba ekyo kye mwebaliza okusooka then era sente zaatuyamba nnyo olaba twayongera okugaziwa ne tuzimba kati abantu abaliyo mu worship night abaliyo nga 3 mwebale nakujja bannange boxing day mwebale nakumpagira mwebale abantu baagala Mukama so musumba nga tudduka twesanze nti ekkanisa we tutuukidde olwaleero basumba banno balaga nti kati batandise okujja mu kutenderezo okwenjawulo mu biro ebyenjawulo tulaba nti twalaba Pastor Bugembe omusumba Sirwadde abeerawo okusaba okusinga ekyo musumba ekikoze otya okulaba nti ekkanisa ati tutuuseeko awo mu buweereza nti abantu okola ki abasumba banno basobola okujja mu okujja enansana ng'oli mu buweereza nze ndowooza kyosigera kyokungula kubanga nange mbaagala nnyo kati Katonda alaba mu kyama nampa emitima gyabwe musumba tweyanziza nnyo obudde bwo amiina tusaba abantu baffe abantu batwala buli wamu yesaala tuve wano omwaka gubeere mulungi omwaka gubeere n'omukisa 1 John 1:3-1-2 egamba beloved I pray that you may be prosperous in everything even as your soul prospers. Nsabira UBC family okuva ku kilina paka ku manager abamagiki abasta mwenna mulaba omukisa 2 gujjula omukisa mulinnya Yesu Kristo Munazareti mwenna abalaba Katonda abawa omukisa namwe abaava Katonda mudde gyali abadde omubyalekerawo okubba akole n'engalo ze yayambe n'abatalina Abefeso bwagamba ajjula omwenge ajjula omwoyo mutukuvu mukono gwa Katonda gubeere nammwe mulaba omukisa mulinnya Yesu Kristo Munazareti. Amina. Nyina akayimba kange akapya kembalekedde kagamba ani atutemera amakubo Katonda atujjako endwadde Katonda lagala ly'abalwadde Katonda muweereze emitima ani agaggawaza abaavu Katonda ageziwaza abasiru Katonda ategeerera abasiru Katonda muweereze emitima Katonda